Ladies and gentlemen, tutukapo TMT live experience anazina takumba ku Gold Gardens na bingo mwana we masakafu sensonga mu kibuga Kampala mazina tone mutano babiri mutano machi 2022 ku Gold Gardens na bingo tugenda kuingira mutwalo gumo tukube ndongo y'ebinyanya erikesangi zino paka kumacha mutetwe talent wambolu wala mu ndongo y'ebinyanya na bingo inabenda mtendo mu sente busungu waraje Arabic style adhesive Luma Properties Lady Morning Salon Chutsa Nansana Eva Boss Art Swim Live Avenue Kojaka Yongo Fashions Charenga Tota You Know Wami The Platinum Wellness Spa. Back to my sister yagambe tata wa mwaba kozesa. Oh my God. God forbid. Naye nkyaye nnyo maama wammwe munyigidde nnyo kuba talina kifaananyi kyabalaze kituufu. Ebyo binajja kufumba ng'abaana bo babonaabona right before your eyes and you can't say anything. Buli muntu adduse waka apadde agenze n'ensi maama n'osigala mu bufumbo obwo ng'okyafumba ng'okyeyambulira omusajja y'omwoyo eyeeyambulira abaana bo. Mmwe obuvumu mubujjawa obwo si bwe buvumu bwe twogerako obw'okuba omukyalo ow'enjawulo kati obwo obuvumu bwa maama wammwe buvumu bwa kaabussiru. I've always told people nze ndibeera maama omukyalo omuvumu alibeera ekyokulabirako eri batabani bange kika kya mukazi kye bali wasa n'abaana bange ab'obuwala biki bye batalina kugumiikiriza na biki bye balina okukola. I will never stand in a marriage eri abusive. Marriage erimu obwenzi nga mbulabye bulungi ne mbutegeera. Sirifayo balimbalira amalyameka mukwano siribaamu nga neeyongerayo bwe wandibeera mu bwa contract ndi bubeeramu for as long as I'm happy. Naye gwe maama ojjawo obuvumu abaana bo ne badduka ewaka ne babonaabona n'ensi. Ono eyakimpandikidde yadduka ali ku mawanga. Nangamba Fifi baganda baffe twabapangisiriza kati buli mwana akulira ewaka taata amwebakako naye nga maama akimanyi kuba nababuuza maama wamwe akimanyi nti twamutuuza natugamba abaana bange mugume abakazi baguma ensi ejja twogerako kitammwe bajja muyisaamu amaaso. Oh my God, respect bagikolerera. Taata oyo wabanga takoleredde respect nyabo kiki ekyo ky'okuuma kiki ekyo mwagala njagala kimwefe gye tutaafuna. Mukwano gwange yampandikidde message nze ebigambo byange we nabigambye wanzikiriza okwogera ku mboozi enezo nga laki njogerako nga bwe nabigambye tewali kugatta kitammwe kwabasaba kwe mulina mugatta. Actually lwakuba nti abamu bakuze bafumbiddwa abaami batyo kugenda okuswazibwa kubanga already bali traumatized. Ekyo kitaata mubadde mulina kidraginga mpaka kitalya ne bamusiba. With my help bali tujja kufuna ba lawyers abajja oyimirira mugongo gwammwe mugatte mumugatta kuki mwamukola ki because abamu badduka nga tabe baseeko nekimuluma kikyo kyayagala mumugatte. Anenge tuli mu society nabaki maama wammwe baganda bagamba mbu omukulu tasobya wa bana babiri nyammwe ne kitammwe basobya era beetaaga kubuulira mu lwatu nti mwasobya beetaaga kunyiigira na kukyawa. Buli bwe tulibeeranga mu ŋŋombo ya muzadde tasobya nga abakulu bakola ebintu ebituvoola ebitunyigiriza ebitujjako emirembe ne tusigala nga tusirika mbu abakulu tebasobya. Mukwano nedda kiki ekyo kyakwekerera musajja nnaba ayina byanjawulo ki mbu kitammwe yaŋŋambye mbagambe we mutali mugatta temulifuna ssente temulaba nti kisaana kusibwa ekyo ekisajja. Let me tell you one thing abakyala mwenna abali kuno. Marriage is not a compulsory subject nti buli muntu alina ogisoma.
Ojjawa gatse zituula nga wangi nga banange. Eno inflation eri mu ggwanga. Is it because tetuyina governor? Enzo kubanga obutabana governor bwe bwaleese obuzibu. Buli kintu kirinnye. Abantu betwalonda. Eno inflation enzije mbuliringa kugamba I'm like, okay, is it really happening in this country? Nino gwanga kiki tasoboka. Wano mu Uganda buli kintu kisoboka. Ababaka ba parliament bali mu parliament badiscussinga zaake. Ne tweet ye gye yakola. Mbona empisa ze. Tuli kuki? Tuli kuki? Buli kintu kirinnya amafuta gazeeyo waggulu, sabbuuni takyagulikako, omuntu wa bulijjo ebintu byalina otandikirako, amafuta ga bulijjo gano agapalafiini, kasukaali, obuwunga, emmere yaffe abanaku, ebijanjaalo, enva zaffe abanaku tebikyagulikako. Tebikyagulikako naye tulina abantu mu palamenti abatudde. Tugenda kwa tuyawo nga bawuza tusonde egundi tumufuula omuzira amaze okufa. Niyo papa n'eki parliament kino kitumenyera ki? Like tuyinamu ababaka oba just bagenyi bagenda kukyala buli omu agenda kulyako bibi abiveemu. Mulimu ebintu byotunuulira nga bikuluma. Naye ekirungi bino tebirikaala yalonda n'atalonda. Ojja kubeera nga ensonga zonna ozimaze bulungi so nga ate ye Biva Organic akugamba asangibwa ku Access Building Lubaga Road. Ojja kubeera nga ofuna obujjanjabi obw'omulembe obutalina side effect eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza awamu. Katugende maaso n'okubeera nga tulaba obubaka bwa Bruno K n'omukyala Farida Nakazi bwe mbasiibulidde wano ba mikwano mweraba mubeere bulungi. Bannayuganda banyiivu. Bannayuganda balina obusungu. Tebakyamanya ani wa kunyiigira, tebikyabakwata kani abanyiiza, wabula buli ali mu gavumenti buli bamunyiigira. Balumiziddwa nnyo, batulugunyiziddwa nnyo mentally, physically bakubiddwa, babbiddwa, bagobeddwa ku mataka. Amalwaliro tegalina ddagala tegabayamba. Ofa omusawo atunula. Abapoliisi babasibanga abasiba ng'okubeera omunnayuganda musango. Bakubanga abakuba ente. Like everything is upside down. Mu ggwanga eryo kyovala abannayuganda banyiivu. You know, I was thinking about this. Really? Is it because Speaker of Parliament taliimu nti n'alimu tasa kukola kituufu, like tasa kugamba abantu ne twogere ku bigasa eggwanga lino? What is really happening? What's the role of that parliament? Mbazo omusajja yatugamba parliament kitegeeza ki? Parliament mu discussing issues ezitalina kye ziyamba ggwanga, ezitalina kye zongera ku muntu wa bulijjo. Fighting for before is all you're doing. Naye mumanyi kiri ku ground ku muntu omunaku eyabalonda abantu mmwe nti n'akawunga emmere y'abanaku tekyagulikako, nti n'ekijanjaalo tekikyagulikako. Oba mmwe muli ku lwammwe muli ku for God and my stomach. Oba kale abantu babalondera ki bantu mmwe? Babalondera ki? Please tagging buli kintu kyoyita ekibaka kya parliament kye walonda. Tag them. Bikola ki mu parliament mwejjeko okutwala ssente y'omuwi w'omusolo? Mukola ki mu parliament y'eggwanga? Mukola ki mu parliament y'eggwanga? I'm really wondering. I keep on wondering all the time. Mukola ki mu parliament y'eggwanga? Mukola yo kitwabalondera ki, mwatumenyera ki? Mwatumenyera ki bantu mmwe?
omunaku